Bwana Amiri, buli gye tuyita yonna abantu balaga okubeera nti baagala nnyo program ya Fatawa. Tugende nga tweyongerayo naye bakompuleyininga obudde tubawa butono, simanyi amasimu gaabwe togakwata ate kino nakiri simanyi kye tuyinza kukolawo naye tugezaako kyonna kye tusobola nti at least tetuviiramu awo okuggyako nga tusomesezza. Engeri gye tulisemberedde Yidi, kaŋŋambe nti byonna bitambulire ku Yidi. Yidi eri sunna muakkada, teyingira mu farada, eri sunna okubeera ng'ekola ki esaalibwa naye nga nkulu nnyo mu Busiraamu era empeera zaayo za waggulu. Tugenda tuleeta takibbira, Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahi alhamdu. Tugenda nazo actually zandibadde nga mu nnaku zino 10 mweziri ezo takibiraati, ate naddala olw'enkya okubeera nga ozireese takibiraati si kibi. Olunaku olwo olw'enkya kugamba buli kookoleramu konna kafuna nnyo. Naye Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam nga bwe yatukubiriza okusomeramu tahalil, kwogera ku la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu, lahul mulku wa lahul hamdu, yuhyi wa yumit, wa huwa ala kulli shay'in qadir. Kikigambo ne tukyogera emirundi n'emirundi gyonna tukola zeeki gye tuba tusobodde. Ne tuleeta takbiraati, ne twogera ku Allah n'ebitendo bye. Allahumma lakal hamdu kama yanbaghi lijalali wajhika wa azimi sultanik, Allahumma lakal hamdu hatta tarda, n'ebirala byonna. Azkaari ez'enjawulo okuzireeta olunaku lw'enkya lwa bbeeyi. Naye bwe tutuuka ku kiseera ekya dhuhur oba naddala ekya asiri, ku lunaku olwo olw'enkya, kirungi otuule wansi ku musaala oyitirize nnyo okusaba Allah subhanahu wa ta'ala, laajana oloope buli kyonna ky'oyagala, buli kyonna ekikutawaanya ewa Allah. Eyo essaawa yakwanukula naddala okuviira ddala ku asiri okutuuka enjuba lw'eneegwa, olw'enkya olwa Arafa. Tubeere nga tutuulako ku musaala, tulaajane, twogere ebyo byonna bye tuwulira nga bye twagala. Mwana wattu Bahaji ekibakyusaako ne babeera nga bw'ava e Makka genda okulaba mashallah nga Allah aggulawo, akaseera ako tebakazannyiramu. Bahaji bonna genda okulaba nga abantu bonna bakuŋŋaanye wamu, kifo kimu, buli omu ng'alaajana, buli omu amaziga gamuyitamu, buli omu nga Allahu akbar. Kati Allah tayinza butaanukula. Naffe abatali Makka eri tufune akaseera ako tutuuleko ku musaala, mu mayumba gaffe, mu mizikiti, naye nga tusaba Allah nga tumubuulira byonna ebyetaago byaffe. Tumusabe ataase umma
umma erina ebizibu bingi nnyo bingi nnyo. Tusabe Allah abeere ng'atutaasa, asaasaanye ekigambo la ilaha illallah kibeere nga kigenda buli wantu wonna. Mulimu gwaffe tumusabe Allah atukwatireko. Lunaku lwakumeka olw'omwenda tubeere nga kwegamba tetulumala kugamba nti ebyomupiira tubyesonyiwemu. Ebyomupiira tukole ki? Tubyesonyiwe. Oba ebyaki byonna ku olwo olunaku making sure ng'obyesonyiwa. Beera ku adhkar na kusaba na kwegayirira Allah. Ojja kwesanga ng'ovuddemu ng'olina ky'ofunyeemu ku olwo olunaku olwaki olw'omwenda. Tubeere nga kwegamba tufaanaganako bali, kuba bali Allah avaayo n'abeera nti agamba zimalayika be nti mutunuulire abaddu bange. Kiki kye baagala? Tibaagala jjana, nti ngibawadde. Kiki kye beekingiriza kubeera ng'obayingiza muliro, nti mbawonyezza omuliro kibajja kuguyingira. Ate basaba nti kano na kano na kano, agamba byonna mbibawadde. Kuba tafiirwa. Allah takola ki? Tafiirwa. Ne bw'abawa buli kyonna kye mwagala talina kyakendeerako. Mukwano gwange Kaluba, saawa eyofukamira osabe Allah akutwala e Makka. Kutwaleko e Makka ne Madiina. Bantu bagenda ne bakuleka buli mwaka ne bakuleka. Fukamira mu Arafa obeere ng'osaba Allah subhanahu wa ta'ala akutwale. Kakasa bukakasa nti Allah asobola okuntwala. Todda okutunuulira kati kino si kya muzeeyi Kaluba yekka, buli muntu yenna totunuulira nsawo yo. Ensawo yo eyinza obutakutwala. Yinza okulaba nti olwaleero oli mugagga, enkya n'oyavuwala. Naye Allah bw'asalawo nti kugenda, Allahu akbar, n'akataayi tekasala. Olira abantu bangi be tulabyeko nga kagamba toyinza musuubira nti ayinza okugenda e Makka, naye ne bagamba nti ki? Agenze. So ffenna ffe abaagendayo, alhamdulillah nze nagendayo. Hijja eziwerako. Right? Nazikola alhamdulillah. Hijja yange yasooka nagikola 1976. 76. Alhamdulillah. Oba wali ludda wa simanyi. Kati awo nakolera yange yasooka. Ni ffenna abaagendayo atuzzeeyo. Nammwe abatannabagendayo abatwale. Atuwa obusobozi tugende tukole hijja. Right? Tubeereko mu bifo ebyo bye batukola ki? Bye batunyumiza. Kijja kubeera kirungi. Bwe tumalako olunaku lw'enkya, then twetegekera olunaku olw'ekkumi. 1 lwe lunaku olusembayo mu nnaku 10. Olunaku olusembayo ki? Olusembayo mu nnaku 10 Allah ze yalayira mu Qur'an. Ekyokubiri, lunaku lwaffe lwa Idi, kusaalirako Idi. Lunaku lwa kusalirako bisolo. Tweyagale, lunaku lwa kweyagala. Genda olambuleko ku bannoobo, mikwano gyo, ab'eŋŋanda zo, bonna ogende ng'obakola ki? Obalambulako bwe kiba kisoboka. Ogenda kufuna empeera nnyingi nnyo mu maaso ga Allah. Twewale okubeera nga tunyiirizaamu Allah olunaku olwo. Tukyewale. Nabawulidde ddaba
ab'ebidongodongo biki batandise dda okulanga abo tubewale. Wuliriza nti abo balanze nti naye tolinnyayo, ogenda kubeera ng'ofuna empeera zo. Nnaku lwayidi okumanya olukulu nnyo n'abakyala abatagenda kusaala nabo babagamba bafulume bagende we tugenda okusaalira we baba babeera, tebagenda kusaala naye babagambye mugende mubeerewo. Lwaki? Waliwo malayika ezigenda okgenda nga zeetooloola zinoonya abantu abali kukwogerako ku Allah. Bwe zikusangirizaawo Allah agenda kugamba intaliqu maghfurin, mugende mbasonyiye. Okiwulira? Mugende nkole ki? Mbasonyiye amazambi gonna nga bajjeeko. Kati malayika zitandika okukwatibwamu ensaalwa oba okulumwa ga nti ya Allah, mulimu n'omuddu wo gundi ekimuleese si kukola ki? Kwagala mpeera, wabula azze ayagala kusisinkana gundi, azze ayagala kulaga kino na kiri, azze Allah aziddemu azigambe ti la yashqa jalisuhum, omuntu yenna atudde n'abantu abo tayinza kuviiramu awo n'oyo naye musonyiyiddemu. Bwe bukulu bwaki? Bw'olunaku olwayeti. N'olwekyo tufulume mu bungi. Wonna bwe bagambye nti bwe tugenda okusaalira tubeereyo muki? Mu bungi. Imaamu bw'atuuka okusaba edduwa ffenna tugambe amiin, amiin, amiin. Eyo edduwa eba nkulu, edduwa ya imaamu. Ensonga lwaki bagamba abakyala abataasaale nabo bagende bakole ki? Babeerewo mu kusaba edduwa eyo. Olya? Eyo nkulu nnyo. Era ako akaseera kalungi nnyo okubeera nga katusanga ng'olede tuli awo. Takbirat ku luno alhamdulillah bwe tugenda ku yidi nga tusoma takbiira zigenda kugendera ddala mpaka ku magharibi y'olunaku olwokusatu oluvannyuma lwa yidi. Tugenda kusaala ku Sande, ku Mande, ku Lwokubiri n'Olwokusatu ku magharibi we tuyimirira. Takbiira bwe zikola ki? Bwe ziyimirira. Zino ez'okuluvannyuma lw'esswala zikoma baada al-asr. Zikoma baada ki? Baada al-asr. Kuba y'esswala esembayo. Naye ako akaseera akali awo makkati ogenda mu maaso ne takbiira zo. Era ezo z'ennaku ez'okusaliramu ebisolo. Tulina olw'Essande, olw'Emmande, Olwokubiri n'Olwokusatu. Mpaka magharibi tuba tukyakkirizibwa okubeera nga tukola ki? Tusala ebisolo byaffe. Tulye ennyama. Rasul sallallahu alaihi wasallam bwe yali azoogerako ye yagamba nti ayyaamu akli wa shurubin wa ibada. Nnaku za kulya, kunywa na kukola ibada ebirimu byokka. Tuleme kuze ate kugamba nti tuzikoleramu birala. Tweyagalire mu nnaku zaffe ezo mu ngeri ey'okusanyuka okulungi. Fuwane waffe mu ayyo ndowooza abasiraamu babategeezezza dda yonna gye bali. Buli yenna awulira nti ayagala kusaalira ku ayyo ku makya ssaawa 2, si kutandika program wabula ssaawa 2 kusaala. Ssaawa 2 n'ekitundu buli muntu ng'addayo eka ewuwe. Insha Allahu ta'ala.
ku ssaawa 2 kujja kuba kusaala. Siga nti spiiki lwezige ate alhamdulillah ffe wano spiiki zaffe tuzimanyi. Direkita kasita amala okutuwa obubaka bwe swala, tetulinawo mulala yenna gwe tuyingizaawo. Noolwekyo buli yenna anaasaalira ku ayyu, buli yenna ayagala obwangu ga nti ku makya mangu mangu nnyo addeyo asala ekisolo kye, akole ki ssaawa 2 zimusange ng'amaze okutuuka. Bantu bangi nnyo bagenda ne bajja ku ssaawa esembayo. Imaamu agamba istawu nga geeti ekye abantu ate lwe bagira ki balinga lwe batandika obutandisi. Tubeegayiridde ku luno bajje nga bukyali ssaawa 1.5 jangu zikusange wano 1.5. Aba n'ababakiriyi babeere batono. Tulumwa nnyo nga gurupu nnene eyingidde esanga ng'ate tumaliriza okusaala. Tumaliriza okukola ki? Okusaala. Genda okulaba nga ya Rabbi kati ate bano. Ate abantu bangi nnyo tebamanyi. Kati eyo gurupu esobola okwerondamu imaamu nabo ne basaala idi yaabwe. Kikkirizibwa ki? Bulungi. Ne beesaaza. Luli edda baagambanga muwalimu bano tebannaba kusaala, n'abaddamu n'abakola ki? N'abasaaza, n'addamu n'abasaaza. Okwo kumenya muwalimu. Nimwe mwerondamu omuntu omu n'abakulembera ne musaala idi yammwe nammwe ne mubeera nga mugifunye. Ekyo nakyo gye kiri. Bakusasule fees gwe wasasula. Fees gwe wasasula bakusasule. Ebyo bibyo gw'onoomanya ne gye banaakusanga. Naye nga ekikulu ne bw'oba weesaazizza wekka ojja n'osanga nga bamaze okukola ki? Okusaala bali mu khotuba biki n'owuliriza khotuba oba ne bw'oba tojoga nti kansaale ne weesaaza wekka, nakyo kikola ki? Kikkirizibwa bulungi nnyo. Kitegeeza nti yidi sunna yaffe enkulu, buli muntu yenna gye yandibadde akola ki? Yettanira. Bwe tunaamala okusaala alhamdulillah buli omu ng'agenda ng'atandika kusala bisolo bye. Kyonna Allah ky'anaaba akoze ki? Ky'anaaba atusobozesezza kye tuba tusala. Tukisale ku lunaku olwo tukiweeyo ku lwa Allahu subhanahu wa ta'ala. Tetugenda kufiirwa n'akatono ennyo. Wallahu a'lam.